osobola okubuuza ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku nsonga y'okusika okuteekako obuntu bwammwe obwo ngenda kuba nkuddamu. Osobola okumbulira ekikusoomooza ku nsonga y'okusika ngenda kuba nkuddamu. Osobola okujja ku WhatsApp yange n'osindikira ka message n'ombuulira n'ombuuza ekibuuzo ekyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko, wamu nja kuba nkubulira n'eddagala eryo ly'osobola okukozesa ng'ogenda kusika. WhatsApp yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange nga bw'ogiraba weetambula. Jjamu ku WhatsApp ombuuze ngenda kuba nkuddamu bulungi nnyo. Kati kankubira ekikolo ky'eddagala kimu ekigenda okuyamba ku nsonga y'okusika. Osobola okufuna kutukumu yoyo. Kutukumu oyo mulungi nnyo ku nsonga y'okusika, ajja kuyamba. Ofuna bukoola, obukoola obwo n'obuyengera mu ngalo ne weeseetinga bulungi nnyo, n'okwatamu ebyo by'oyenze n'obeera ng'osika abalongo bo, obikwatamu eno nga bw'osika abalongo bajja kgendako mu bwangu bulungi nnyo. Akaddo ako oba eddagala eryo lya kutukumu lyangu okufuna, lisangibwa emabbali. Tunula nnyo emabbali w'ekikomera, emabbali w'ekkubo, amakubo ag'ettaka. Kutukumu oyo amera nnyo emabbali, ojja kuba omulaba. Mbuuza ekibuuzo kyonna nja kuba nkuddamu ku nsonga eyo ey'okusika gy'olina okumbuuzaako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.